okubala essula 7 okutuuka ku 7:6. Mukama n'agamba Musa nti wolera eggwanga ly'abaana ba Isirayiri ku Bamidiyaani oluvannyuma olyoke okuŋŋanyizibwa eri abantu bo. Musa n'agamba abantu nti muggyemu mu abasajja mubawe ebyokulwanyisa olw'entalo batabaale Midiyaani okuwoolera eggwanga lya Mukama ku Midiyaani. Munajja ku buli kika 10 okubuna ebika byonna ebya Isirayiri ne mubatuma okutabaala. Awo ne baleeta ku nkumi za Isirayiri ku buli kika 10, 10 mu 12 nga balina ebyokulwanyisa olw'entalo. Musa n'abasindika okutabaala ku buli kika 10, bo ne Finekasi mutabani wa Eriyazali kabona okutabaala awamu n'ebintu eby'omuwatukuvu n'amakondeere agalawa mu mukono gwe. Ne balwana ne Midiyaani nga Mukama bwe yalagira Musa, ne batta buli musajja. Ne batta bakabaka ba Midiyaani wamu n'abalala abattibwa, Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kuula ne Leba, bakabaka ba Midiyaani 5. Ne Balamu mutabani wa Byoli bamutta n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne banyaga abakazi ba Midiyaani n'abaana baabwe abato, n'ebisibo byabwe byonna, n'embuzi zaabwe zonna, n'ebintu byabwe byonna, ne babitwala okuba omunyago. N'ebibuga byabwe byonna mu bifo mwe baasulanga, n'ensiisira zaabwe zonna ne babyokya omuliro. Ne batwala omunyago gwonna ne bafuna byonna, obanga abantu obanga nsolo. Ne baleeta omwandu ne bye bafuna n'omunyago eri Musa ne Eriyazali kabona n'eri ekibiina ky'abaana ba Isirayiri ery'olusiisira olwali mu nsenyi za Mowaabu eziri ku Yoludaani e Yeriko. Awo Musa ne Eriyazali kabona n'abakulu bonna ab'ekibiina ne bafuluma okubasisinkana ebweru w'olusiisira. Musa n'asunguwalira abaami b'eggye, abaami b'10 n'abaami b'10 abaava mu kuweereza mu lutalo. Musa n'abagamba nti abakazi bonna mubawonyezza okufa. Laba bano be baasobesa abaana ba Isirayiri ku Mukama olw'okuteesa kwa Balamu mu bigambo bya Piyoli, bw'atyo kawumpuli n'aba mu kibiina kya Mukama. Kale nno kaakano mutte buli musajja ku baana abato, era mutte buli mukazi eyamanya omusajja ng'asula naye. Naye abaana abato ab'obuwala abatannamanya musajja nga basula naye mubeewonyeze obutafa, era musiisire ebweru w'olusiisira ennaku 7. Buli eyatta omuntu yenna era buli eyakoma ku muntu yenna eyattibwa mwerongoose ku lunaku olwokusatu ne ku lunaku olw'omusanvu, mmwe n'omwandu gwammwe na buli kyambalo na buli kintu ekyeddiba n'omulimu gwonna ogw'ebikuzi by'embuzi n'ebintu byonna eby'emiti muneerongoosa. Eriyazali kabona n'agamba abasajja abatabaazi abatabaala nti lino ly'etteeka ery'ekiragiro Mukama kyalagidde Musa. Naye zaabu ne feeza, ekikomo eky'ekyuma, ebbaati n'erisaasi, buli kintu ekiyinza omuliro munaakiyisa mu muliro ne kiba kirongoofu, naye kinaalongoosebwa n'amazzi ag'okwawula, n'ebyo byonna ebitayinza muliro munaabiyisa mu mazzi. Era mulyoza engoye zammwe ku lunaku olw'omusanvu ne muba balongoofu, oluvannyuma ne mulyoka muyingira mu lusiisira. Mukama n'agamba Musa nti bala omuwendo gw'omunyago ogwanyagibwa abantu era n'ensolo, gwe ne Eriyazali kabona n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ekibiina. Mwawulemu omunyago ebitundu 2, eky'abasajja abamanyi entalo abatabaala n'eky'ekibiina kyonna. Omusololeze Mukama omusolo ku basajja abatabaazi abatabaala buli 5 obulamu bumu ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi. Gujje ku kitundu kyabwe oguwe Eriyazali kabona okuba ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama. Ne ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri onoggyako obumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu, ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi, ku nsolo zonna, n'obuwa Abaleevi abakuuma ennyumba ya Mukama gye baateresebwa. Musa ne Eriyazali kabona ne bakolanga Mukama bwe yalagira Musa. N'ebyokugereka ebyafikawo ku munyago abasajja abatabaazi gwe banyaga byali endiga obusiriivu 6 mu 17,500, n'ente 17,200, n'endogoyi 16,100, n'abantu 3,200 okugatta bonna ku bakazi abatamanya musajja nga basula naye. N'ekitundu ekyali ekyabo abatabaala omuwendo gwakyo kyali endiga obusiriivu 3 mu 375. N'omusolo gwa Mukama ogw'oku ndiga gwali 675, n'ente zaali 3,600, ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 72, n'endogoyi zaali 3,500, ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 61, n'abantu baali 160, ku abo omusolo gwa Mukama gwali abantu 32. Musa n'awa Eriyazali kabona omusolo, kye kyali ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'ajja ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri, Musa kye yayawula ng'akijja ku basajja abatabaala, era ekitundu eky'ekibiina kyali endiga obusiriivu 3 mu 17,500,
n'ente 136 n'endogoyi 135 n'abantu 160 ku kitundu ky'abaana ba Isirayiri. Musa n'ajja obulamu bumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu era ne ku nsolo, n'abiwa Abaleevi abaakuumanga ennyumba ya Mukama gye baateresebwa nga Mukama bwe yalagira Musa, n'abaami abaatwala 10,000 ez'omugye, abaami b'10 n'abaami b'10 ne basemberera Musa ne bagamba Musa nti abaddu bo babazze omuwendo gw'abasajja batabazi bekitwala, so tekubuzeeko omuntu n'omu kuffe, era tulese ekirabo kya Mukama buli muntu kyafunye eby'obuyonjo ebya zaabu, emikuufu egy'oku magulu n'emisaga, empeta eziriko obubonero n'ez'omu matu n'ebikomo, okutangirira obulamu bwaffe mu maaso ga Mukama. Musa ne Eliyazari kabona ne babajjako ezaabu, eby'obuyonjo byonna ebiweese ne zaabu yonna ey'ekiweebwayo ekisitulibwa kye baawaayo eri Mukama, nga bagijja ku baami b'10 ne ku baami b'10. Yali sekeri 165. Kubanga abasajja abatabaazi baali benyagidde ebintu buli muntu ebibye. Musa ne Eliyazari kabona ne batwala ezaabu ey'abaami b'10 n'eb'10 ne bagireeta mu weema y'okusinkanirangamu okubanga ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama. Okubala Essula 32. Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi baalina ensolo nnyingi nnyo nnyini. Awo bwe balaba ensi ya Yazeri n'ensi ya Gireyaadi, nga laba ekifo ekyo kifo kya nsolo. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bajja ne bagamba Musa ne Eliyazari kabona n'abakulu ab'ekibiina nti Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kesuboni ne Ereyale ne Sebamu ne Nebo ne Beyoni, ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isirayiri, ensi ya nsolo, n'abaddu bo balina ensolo. Ne boogera nti obanga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eno eweebwe abaddu bo okuba obutaka. Totusomosa Yoludaani. Musa n'agamba abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni nti baganda bamwe banaatabaala mmwe nga mutudde wano, era kiki ekibakenyenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isirayiri obutasoboka kuyingira mu nsi Mukama gye yabawa? Bakitammwe bwe baakola bwe batyo bwe nabatuma nga nyima e Kadesuboniya okulaba ensi, kubanga bwe bayambuka mu kiwonvu e Esukoli ne balaba ensi, ne bakenyentereza omwoyo gw'abaana ba Isirayiri baleme okuyingira mu nsi Mukama gye yali abawadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku lunaku luli, n'alayira ng'agamba nti mazima tewaliba ku basajja abaalinnye okuva mu Misiri abaakamaze emyaka 2 n'okukirawo abaliraba ensi gye nalayira Ibulayimu, Isaka ne Yakobo, kubanga tebangobereredde ddala. Wabula Kalebu mutabani wa Yefune Omukenezi ne Yoswa mutabani wa Nuuni, kubanga abo bagobereredde ddala Mukama. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abatambulizayo n'eyo mu ddungu emyaka 4 okutuusa ezzadde lyonna abaali bakoze obubi mu maaso ga Mukama lwe baazikirira. Era laba bwe muyimiridde mu kifo ky'abakitammwe okwala okw'abantu abalina ebibi, okwongera nate ekiruyi kya Mukama eri Isirayiri, kubanga bwe munaakyuka obutamugoberera anaabaleka nate omulundi ogwokubiri mu ddungu, nammwe munaazikiriza abantu bano bonna. Ne bamusemberera ne bagamba nti tunaazimbira ensolo zaffe ebiraalo wano n'ebibuga olw'abaana baffe abato, naye ffe bennyini tuliba nga tweteeseteese nga tukutte ebyokulwanyisa okukulembera abaana ba Isirayiri okutuusa lwe tulimala okubayingiza mu kifo kyabwe, n'abaana baffe abato balituula mu bibuga ebiriko enkomera olw'abo abatuula mu nsi. Tetulikomawo mu nnyumba zaffe okutuusa abaana ba Isirayiri lwe balimala okusikira buli muntu obusika bwe, kubanga tetulisikira wamu nabo emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo, kubanga obusika bwaffe butugwiridde emitala w'eno ewa Yoludaani ebuvanjuba. Musa n'abagamba nti bwe munaakola ekigambo ekyo, bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala, na buli musajja kummwe alina ebyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama okutuusa lw'aligobera ddala abalabe be mu maaso ge, ensi n'ewangulwa mu maaso ga Mukama, awo oluvannyuma ne mulyoka mukomawo ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isirayiri, n'ensi eno eneebanga butaka gye muli mu maaso ga Mukama. Naye bwe mutaakole bwe mutyo, laba nga mwonoonye Mukama, era mutegeerere ddala ng'okwonoona kwammwe kuli bayigga. Muzimbire abaana bammwe abato ebibuga n'ebiraalo olw'endiga zammwe, era mukoole ekyo ekifulumye mu kamwa kammwe. Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti abaddu bo banaakolanga Mukama wange bw'alagidde. Abaffe abato, abakazi baffe, embuzi zaffe n'ensolo zaffe zonna binaabeereyo mu bibuga eby'e Gireyaadi. Naye abaddu bo banaasomoka, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama okutabaala Mukama wange bw'ayogedde.
awo Musa n'alagira Eriyazari kabona ebigambo byabwe ne Yoswa mutabani wa Nuni n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika by'abaana ba Isirayiri. Musa n'abagamba nti abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeni bwe balisomoka Yoludaani awamu nammwe, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo mu maaso ga Mukama, ensi n'ewangulwa mu maaso gammwe, kale mulibawa ensi y'e Gireyaadi okuba obutaka. Naye bwe batalikkiriza kusomoka wamu nammwe nga bakutte ebyokulwanyisa, baliba n'obutaka mu mmwe mu nsi ya Kanani. Abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeni ne baddamu nti nga Mukama bw'agambye abaddu bo, bwe tutyo bwe tunaakola. Tunaasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani, era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeera naffe emitala wa Yoludaani. Musa n'abawa bo abaana ba Gadi n'abaana ba Lewubeni n'ekitundu ky'ekika kya Manase mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni kabaka w'Abamoli n'obwakabaka bwa Ogi kabaka w'e Basani, n'ensi ng'ebibuga byayo bwe byali wamu n'ensalo zaabyo, bye bibuga eby'omu nsi eriraanyeewo. Abaana ba Gadi ne bazimba Diboni ne Atalosi ne Aloweri ne Atelosi Sofani ne Yazeri ne Yogubeka ne Besunimira ne Besukalani, ebibuga ebiriko enkomera n'ebisibo by'endiga. Abaana ba Lewubeni ne bazimba Kesuboni ne Ererale ne Kiriyasayimu ne Nebo ne Balumyoni nga bawanyisiza amannya gaabyo Esibima, ne babituuma amannya amalala ebibuga bye bazimba. Abaana ba Makiri mutabani wa Manase ne bagenda e Gireyaadi ne bakirya, ne bagobamu Abamoli abaali omwo. Musa n'awa Makiri mutabani wa Manase Gireyaadi n'abeera omwo. Yayiri mutabani wa Manase n'agenda n'alya ebibuga byayo n'abiyita Kavosu Yayiri. Noba n'agenda n'alya Kenasi n'ebyalo byayo n'akituuma Noba ng'erinnya lye ye bwe lyali. Okubala Essula 33. Bino bye biramago eby'abaana ba Isirayiri bwe bava mu nsi y'e Misiri ng'eggye lyabwe bwe lyali wansi w'omukono gwa Musa ne Aloni. Musa n'awandiika okusitula kwabwe ng'ebiramago byabwe bwe byali olw'ekiragiro kya Mukama, era bino bye biramago byabwe ng'okusitula kwabwe bwe kwali. Ne basitula e Lamesesi mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogw'olubereberye. Ku lw'enkya okuyitako nga kuwedde, abaana ba Isirayiri ne bavayo n'omukono ogwagulumizibwa mu maaso g'Abamisiri bonna. Abamisiri bwe baali nga bakyaziika ababereberye baabwe bonna Mukama be yakuba mu bo, ne ku bakatonda baabwe Mukama n'awala n'emisango. Abaana ba Isirayiri ne basitula e Lamesesi ne basisira e Sukosi, ne basitula e Sukosi ne basisira e Yesamu ekiri ku mabbali g'eddungu, ne basitula e Yesamu ne badda ennyuma okutuuka e Pikakirosi ekyolekera Balizefoni, ne basisira okwolekera Migudoli, ne basitula e Kakirosi ne bayita wakati mu nnyanja ne bayingira mu ddungu, ne batambula olugendo lw'ennaku 3 mu ddungu ery'e Yesamu, ne basisira mu Mara, ne basitula e Mara ne batuuka e Erimu. Era mu Erimu waaliwo ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basisira eyo. Ne basitula e Erimu ne basisira ku nnyanja emyufu, ne basitula okuva ku nnyanja emyufu ne basisira mu ddungu Siini, ne basitula okuva mu ddungu Siini ne basisira e Dofuka, ne basitula okuva e Dofuka ne basisira e Yalusi, ne basitula e Yalusi ne basisira e Lefidimu awatali mazzi abantu okunywa, ne basitula e Lefidimu ne basisira mu ddungu lya Sinaayi, ne basitula okuva mu ddungu lya Sinaayi ne basisira e Kiberosukatava, ne basitula e Kiberosukatava ne basisira e Kazerosi, ne basitula e Kazerosi ne basisira e Lisuma, ne basitula e Lisuma ne basisira e Limoni Perezi, ne basitula e Limoni Perezi ne basisira e Libuna, basitula e Libuna ne basisira e Lisa, ne basitula e Lisa ne basisira e Kekerasi, ne basitula e Kekerasi ne basisira ku lusozi Seferi, ne basitula okuva ku lusozi Seferi ne basisira e Kalada, ne basitula e Kalada ne basisira e Makerosi, ne basitula e Makerosi ne basisira e Takasi, ne basitula e Takasi ne basisira e Teera, ne basitula e Teera ne basisira e Misuka, ne basitula e Misuka ne basisira e Kasumona, ne basitula e Kasumona ne basisira e Meserosi, ne basitula e Meserosi ne basisira e Beneyakani, ne basitula e Beneyakani ne basisira e Korukagidugada, ne basitula e Korukagidugada ne basisira e Yorubasa, ne basitula e Yorubasa ne basisira e Yabuloni, ne basitula e Yabuloni ne basisira e Ezionigeba, ne basitula e Ezionigeba ne basisira mu ddungu Zini ye Kadesi, ne basitula e Kadesi ne basisira ku lusozi Kora ku mabbali g'ensi ya Edomu. Aloni kabona n'alinnya ku lusozi Kora olw'ekiragiro kya Mukama n'afiira okwo. Abaana ba Isirayiri nga bakamaze emyaka 4 okuva mu nsi y'e Misiri
mu mwezi ogwokutaano ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, era Alooni yali yakamaze emyaka 123 bwe yafiira ku lusozi Koora. N'Omukanani kabaka wa Galadi eyatuulanga ebukiiko obwa ddyo mu nsi ya Kanani n'awulira abaana ba Isirayiri nga bajja, ne basitula okuva ku lusozi Koora ne basiisira e Zalumoona, ne basitula e Zalumoona ne basiisira e Punoni, ne basitula e Punoni ne basiisira e Yobosi, ne basitula e Yobosi basiisira eri Ebalimu ku mabbali ga Mowaabu, ne basitula eri Ebalimu ne basiisira e Dibonugadi, ne basitula e Dibonugadi ne basiisira e Yalumoni Dibulasayimu, ne basitula e Yalumoni Dibulasayimu ne basiisira ku nsozi Abiramu okwolekera Nebo, ne basitula okuva ku nsozi Abiramu ne basiisira mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko, ne basiisira ku Yoludaani okuva e Besu Yesimosi okutuuka e Berisitimu mu nsozi za Mowaabu. Mukama n'agambira Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe mulisomoka Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanani, kale muli bagobamu bonna abatuula mu nsi mu maaso gammwe, ne muzikiriza amayinja gaabwe gonna agaliko ebifaananyi, ne muzikiriza ebifaananyi byabwe byonna ebifumbe, ne musuulasula ebifo byabwe byonna ebigulumivu, era mulirya ensi ne mutuula omwo, kubanga mmwe njiwadde ensi okugirya, era mulisikira ensi n'obululu ng'enda zammwe bwe ziri. Abayinga obungi mulibawa obusika okusuukiriza, n'abatono olibawa obusika okukendeezaako. Wonna wonna akalulu we kagwira omuntu, kale we waliba awawe, ng'ebika by'abakitammwe bwe biri bwe mulisika bwe mutyo. Naye bwe mutalikkiriza kugobamu abo abatuula mu nsi mu maaso gammwe, kale abo be mulisigaza ku bo banaabanga ng'ebifumita mu maaso gammwe era ng'amaggwa mu mbiriizi zammwe, era banaabateganyanga mu nsi gye mulituulamu. Awo olulituuka nga bwe nali ndowooza okubakola bo, bwe ntyo bwe ndibakola mmwe. Okubala essula 34. Mukama n'agamba Musa nti, lagira abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe mulingira mu nsi ya Kanani, eyo y'ensi eribagwira okuba obusika, ensi ya Kanani ng'ensalo zaayo bwe ziri, kale oluuyi lwammwe olw'obukiiko obwa ddyo luliva ku ddungu Zini ne lutuuka ku mabbali ga Edomu, n'ensalo yammwe ey'obukiiko obwa ddyo eriva ku nkomerero y'ennyanja ey'omunnyo ebuvanjuba, n'ensalo yammwe erikyukira ku luuyi olw'obukiiko obwa ddyo olw'ekkubo eriririnnya ku Akulabimu n'eyita n'etuuka e Zini, n'enkomerero yaayo eriba ku luuyi olw'obukiika obwa olw'Ekadesubaniya, era erifuluma okutuuka e Kazaladali, n'eyita n'etuuka e Yazimoni, era ensalo erikyukira okuva e Yazimoni okutuuka ku mugga ogw'e Misiri, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja. N'okuba ensalo ey'obugwanjuba, muliba n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo, eyo yeriba ensalo yammwe ey'obugwanjuba. Neno yeriba ensalo yammwe ey'obukiiko obwa kkono. Okuva ku nnyanja ennene mulyerambira olusozi Koora, okuva ku lusozi Koora muliramba okutuuka w'oyingirira e Kamasi, n'enkomerero y'ensalo eriba ku Zedada, era ensalo erifuluma okutuuka e Zifuloni, n'enkomerero yaayo eriba ku Kazalenaani. Eyo yeriba ensalo yammwe ey'obukiiko obwa kkono, era muliramba ensalo yammwe ey'obuvanjuba okuva e Kazalenaani okutuuka e Sefamu, era ensalo eriva e Sefamu neka eribula ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'Yayini, era ensalo erikka n'etuuka ku lubalama lw'ennyanja olw'Ekiyaneresi ebuvanjuba, era ensalo erikka n'etuuka ku Yoludaani, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja ey'omunnyo. Eyo yeriba ensi yammwe ng'ensalo zaayo bwe ziri enjuyi zonna. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, eyo y'ensi gye mulisikira n'obululu Mukama gy'alagidde okuwa ebika 9 n'ekika eky'ekitundu. Kubanga ekika ky'abaana ba Lewubeeni ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, n'ekika ky'abaana ba Gadi ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri, baamala okuweebwa obusika bwabwe, n'ekika eky'ekitundu ekya Manase baamala okuweebwa. Ebika ebibiri n'ekika eky'ekitundu baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani e Yeriko ebuvanjuba enjuba gy'eva. Mukama n'agamba Musa nti, gano ge mannya g'abasajja abali bagabira ensi okuba obusika, Eriyazaali kabona ne Yoswa mutabani wa Nuuni, era mulitwala omukulu omu ku buli kika okugaba ensi okuba obusika. Era gano ge mannya g'abasajja ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune, ne ku kika ky'abaana ba Simyoni, Semweri mutabani wa Amikudi, ku kika ky'abaana ba Benyamini, Eridadi mutabani wa Kisuloni, ne ku kika ky'abaana ba Ddaani, omukulu omu Buki mutabani wa Yoguli. Ku baana ba Yusufu, ku kika ky'abaana ba Manase, omukulu omu Kaniyeri mutabani wa Efodi, ne ku kika ky'abaana ba Efulayimu, omukulu omu Kamuweri mutabani wa Sifutaani, ne ku kika ky'abaana ba Zebuloni, omukulu omu Erizafani mutabani wa Palunaki, ne ku kika ky'abaana ba Isakaali, omukulu omu Palutiyeri mutabani wa Azani, ne ku kika ky'abaana ba Aseri,
omukulu omu Akikudi mutabani wa Seromi, ne ku kika ky'abaana ba Nafutaali omukulu omu Pedakeri mutabani wa Amikudi. Abo be baabo Mukama be yalagira okugabira abaana ba Isirayiri obusika mu nsi ya Kanani. Okubala Esula 35 Mukama n'agambira Musa mu nsenyi za Mowabu ku Yoludani e Yeriko nti lagira abaana ba Isirayiri okuwa Abaleevi ebibuga eby'okutuulamu nga babijja mu busika obw'obutaka bwabwe, era n'amalundiro ag'oku bibuga agabyetoolodde muli gawa Abaleevi, n'ebibuga banaabanga nabyo okusulamu, n'amalundiro gaako ganaabanga ga bisibo byabwe era ga bintu byabwe era ga nsolo zaabwe zonna. N'amalundiro ag'oku bibuga ge muli wa Abaleevi galiva ku bbugwe w'ekibuga n'okweyongerayo emikono 1,000 enjuuyi zonna. Era muligera ebweru w'ekibuga ku luuyi olw'ebuvanjuba emikono 2,000, ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo emikono 2,000, ne ku luuyi olw'ebugwanjuba emikono 2,000, ne ku luuyi olw'obukiika obwa kkono emikono 2,000, ekibuga nga kiri wakati. Ago ge galiba gye bali amalundiro ag'oku bibuga. N'ebibuga bye muli wa Abaleevi biriba ebibuga 6 eby'okuddukiramu bye muliwa omussi w'omuntu okuddukira omwo, era mulyongera ku ebyo ebibuga 42. Ebibuga byonna bye muli wa Abaleevi biriba ebibuga 48 byo n'amalundiro gaabyo, n'ebibuga bye mulijja ku butaka bw'abaana ba Isirayiri okubigaba, ku bangi mulijjako bingi ne ku batono mulijjako bitono. Buli muntu ng'obusika bwe buliba bwalisikira bw'atyo bwaligabira Abaleevi ku bibuga bye. Mukama n'agamba Musa nti gera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti bwe mulisomoka Yoludani ne muyingira mu nsi ya Kanani, kale mulyerondera ebibuga okuba ebibuga eby'okuddukiramu gye muli. Omussi w'omuntu anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukire omwo, n'ebibuga binaabanga gye muli byakuddukirangamu eri omuwolezi w'eggwanga. Omussi w'omuntu alemenga okufa nga tannayimirira mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango. Ebibuga bye muliwa biriba gye muli bibuga 6 byakuddukiramu. Muliwa ebibuga 3 emitala wa Yoludani, era muliwa ebibuga 3 mu nsi ya Kanani, binaabanga bibuga byakuddukirangamu eri abaana ba Isirayiri n'eri omugenyi n'eri oyo atuula mu bo. Ebibuga ebyo 6 binaabanga byakuddukirangamu. Buli anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukire ng'omwo, naye obanga yamukuba n'ekintu eky'ekyuma n'okufa n'afa, oyo nga mussi wa muntu, omussi w'omuntu talemenga kuttibwa. Era obanga yamukuba n'ejjinja ng'alikutte mu ngalo eriyinza okutta omuntu n'afa, oyo nga mussi wa muntu, omussi w'omuntu talemenga kuttibwa. Obanga yamukuba n'ekintu eky'omutti ng'akikutte mu ngalo ekiyinza okutta omuntu n'afa, oyo nga mussi wa muntu, omussi w'omuntu talemenga kuttibwa. Omuwolezi w'omusaayi yennyini y'anattanga omussi w'omuntu, lwamusisinkananga lwamuttanga. Era obanga yamufumita olw'okumukyawa, oba yamukasukira ng'ateze n'okufa n'afa, oba yamukuba n'ekikonde olw'obulabe n'okufa n'afa, eyamukuba talemanga kuttibwa, oyo mussi wa muntu. Omuwolezi w'omusaayi alita omussi w'omuntu lwalimusisinkana. Naye obanga yamufumita amangu awatali bulabe, oba yamukasukira ekintu kyonna nga tateze, oba ejjinja lyonna eriyinza okutta omuntu nga tamulabye n'alimusuulako n'okufa n'afa, so tabanga mulabe we, so teyayagala kumukola bubi, kale ekibiina banaasalanga omusango gw'oyo yakuba n'omuwolezi w'omusaayi ng'emisango egyo bwe giri. Era ekibiina banaawonyanga omussi w'omuntu mu mukono gw'omuwolezi w'omusaayi, era ekibiina banaamuzangayo mu kibuga kye eky'okuddukirangamu kye yali addukiddemu, era anaasulanga omwo okutuusa kabona omukulu eyafukibwako amafuta amatukuvu lw'anaafanga. Naye omussi w'omuntu bw'anaabanga yise ku nsalo y'ekibuga kye eky'okuddukirangamu kyaddukiramu, omuwolezi w'omusaayi n'amusanga ng'ali bweru w'ensalo y'ekibuga kye eky'okuddukirangamu, omuwolezi w'omusaayi n'atta omussi w'omuntu, tabangako omusango gwa musaayi, kubanga yalema okubeera mu kibuga kye eky'okuddukirangamu okutuusa kabona omukulu lwe yandifudde. Naye kabona omukulu ng'amaze okufa, kale omussi w'omuntu anaddangayo mu nsi ey'obutaka bwe. Era ebyo binaabanga tteeka lya musango gye muli mu mirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna. Buli anattanga omuntu yenna, omussi w'omuntu anattibwanga olw'akamwa k'abajulirwa, naye omujulirwa omu talumirizanga muntu yenna okumutta. Era temukkirizanga byakununula bulamu bwa mussi wa muntu asaanidde okufa, naye talemanga kuttibwa. So temukkirizanga byakununula oyo eyaddukira mu kibuga kye eky'okuddukirangamu
akomewo okutuula mu nsi okutuusa kabona lwalifa. Bwe mutyo temwonoonanga nsi gye mulimu, kubanga omusaayi ogwo gwe gwonoona ensi. So n'ensi teyinza kutangirirwa olw'omusaayi oguyisa omwo, wabula n'omusaayi gw'oyo eyaguyiwa. So temwonoonanga nsi gye mutuulamu, gye mbeeramu wakati, kubanga nze Mukama mbeera wakati mu baana ba Isirayiri. Okubala Esula 36. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'enda y'abaana ba Gireyadi, mutabani wa Makeri, mutabani wa Manase, ow'okunda z'abatabani ba Yusufu, ne basembera ne bogerera mu maaso ga Musa ne mu maaso g'abakulu, emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana ba Isirayiri, ne boogera nti Mukama yalagira mukama wange okugabira abaana ba Isirayiri ensi n'obululu okuba obusika. Era mukama wange yalagirwa Mukama okugabira obusika bwa Zerofekadi muganda waffe bawalabe. Era bwe banaafumbirwanga yenna ku baana b'ebika by'abaana ba Isirayiri ebirala, kale obusika bwabwe bunaagibwanga ku busika bw'abakitaffe ne bugattibwa ku busika obw'ekika kye balimu, bwe butyo buligibwa ku mugabo gw'obusika bwaffe. Awo Jubiri ogw'abaana ba Isirayiri bwe gulituuka, kale obusika bwabwe buligattibwa ku busika obw'ekika ekiriba ekyabwe, bwe butyo obusika bwabwe buligibwa ku busika obw'ekika ky'abakitaffe. Musa n'alagira abaana ba Isirayiri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, ng'ayogera nti ekika ky'abaana ba Yusufu boogera bya nsonga. Kino kye kigambo Mukama kyalagira ku bawala ba Zerofekadi, ng'ayogera nti bafumbirwenga gwe banaasimanga, kyokka ku nda y'ekika kya kitaawe kwanafumbirwanga. Bwe kityo tewaabenga busika bwonna obw'abaana ba Isirayiri obunaakyukanga okuva mu kika okuyingira mu kika kinnaakyo. Kubanga abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika obw'ekika ky'abakitaabwe. Na buli muwala anaabanga n'obusika mu kika kyonna eky'abaana ba Isirayiri, anaabanga mukazi w'omu ku nda y'ekika kya kitaawe, abaana ba Isirayiri balyoke balye buli muntu obusika bw'abakitaabwe. Bwe kityo tewaabengawo obusika bwonna obunaakyukanga okuva ku kika okuyingira mu kika ekirala. Kubanga ebika by'abaana ba Isirayiri baneegattanga buli muntu n'obusika bwe ye. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bwe batyo bawala ba Zerofekadi bwe bakola. Kubanga Mara, Tiruza, ne Kogula, ne Mirika, ne Nowa, bawala ba Zerofekadi ne bafumbirwa batabani b'abaganda ba kitaabwe. Bafumbirwa ku nda z'abatabani ba Manase mutabani wa Yusufu, obusika bwabwe ne bubeeranga mu kika eky'enda ya kitaabwe. Ebyo bye biragiro n'emisango Mukama bye yalagira abaana ba Isirayiri n'omukono gwa Musa mu nsenyi za Mowabu ku Yoludaani e Yeriko.